Mugamba mutya abali ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel ya olunaku olwaleero waliwo munnaffe wano ombuuziza n'oŋŋamba biki ebireetera bizinensi y'edduuka okugwa amangu nti biki ebireetera bizinensi y'edduuka okubeera ng'egwa kituufu bizinensi ekikyasinze okubeera enzibu okukola oba bizinensi ekikyasinze okugwa edduuka likwata kisooka edduuka lyenjogerako eryo eritunda cakala kikumi bizinensi ezisinga okugwa edduuka likwata nnamba emu biki ebiviirako edduuka lino okugwa ebiviirako edduuka okugwa biwerako naye waliwo bino ebirabikako by'osobola gwe kennyini okutunuulira n'olowoozaamu n'obirabira ddala nga kituufu bye bisuula edduuka ate nga byetoolera ku gwe nannyini dduuka oba gwalirimu bino by'okugamba nti abakozi kuddiza abantu ssente nnyingi ebyo nabyo bisobola okuviirako edduuka okugwa naye kino kyenjagala okukubuulira gwe abuuziza ekibuuzo kino beera ng'okyetegereza kitunuulire kyekyasinze okusuula bizinensi y'edduuka ng'ekisookera ddala nkusaba ofuna olupapula wandiika ssente z'ojja mu dduuka buli lunaku oba zaakulya oba kaswiiti ka mwana oba kasooda zonna ssente ziwandike kutandikira ddala ku makya nze olunaku nkubalidde mutwalo kyankya kyamisana n'ekyeggulo nkubalidde mutwalo singa mu dduuka omwo ojjamu omutwalo buli lunaku ekitegeeza omwezi zibeera emitwalo 3 lenti ennyumba gy'opangisa tugambe ya mitwalo 15 naye ng'ennyumba eza bizinensi ziri mu bbeeyi ya waggulu nze mbaze 15 ezo buli mwezi zigatte ku ziri emitwalo 3 gye mitwalo 45 gattako amasanyalaze mbaze ga mitwalo 5 omwezi ekitegeeza gye emitwalo 5 omwezi buli mwezi mu dduuka eryo ly'olimu olijjamu emitwalo 5 nze mbaze bwe ntyo mbalidde mu kitono naye oyinza okuba ng'osinga namu nze mbalidde awo kyenjagala okubuulira oba kyolina okumanya bizinensi y'edduuka buli mwezi okugjamu emitwalo 5 gano gaba mangi nnyo ekitegeeza edduuka lyo liba ligenda kugwa obeera ogenda ddikuba ekigwo gano emitwalo 5 gaba mangi tosobola gajja mu bizinensi ya dduuka eryo litunda 10 kiba kizibu bw'ozijjamu edduuka lyo liba ligenda kugwa njagala tutunuulira ekyo kyokka kuba kimala bumazi okusuula edduuka oba okulikuba ekigwo obuzibu bw'edduuka lino edduuka lisiriwaza ekisooka okugulawo buguzi bakasitoma ne bajja n'obeera ng'okwata ssente gy'okuma okukwata ssente zino osikirizibwa okubeera ng'ozirya olyamu kano n'olya kali n'ogula data n'ogula eyatayimu ebyo gwe tubitunuulira so nga kimanye mu dduuka n'obeera ojja mu nusu 10 buli lunaku kisobola okukuba edduuka eri ekigwo bulungi nnyo lirwawo bulwi naye era liba lijja kugwa beera ng'ofuna ekitabo bulungi wandiika ssente z'ojja mu dduuka buli lunaku ezo z'ojjamu nti kulya kunywa kugula kino kugula kiri beera ng'ozibala buli lunaku olabe ssente mmeka z'ojja mu dduuka lyo kati ogende ng'ozikubisaamu olabe nti omwezi ojjamu ssente mmeka ogatteko lenti ogatteko n'amasannyalaze n'ebirala nze byesoogedde wano ojja kulaba nti ssente z'ojja mu dduuka lyo ssente ziba nnyingi ssente ezo singa onaazijjamu buli mwezi edduuka lyo liba lijja kugwa bulungi nnyo kyekimu ekikyasinze okusuula amaduuka gaffe kyenkakasa omuntu yenna nga takolanga ku bizinensi y'edduuka yayinza okwegomba bizinensi y'edduuka kyenkusaba gwabuziza ekibuuzo kino bw'oba okoze bizinensi y'edduuka fuba okulaba ng'ogijja mu kitono kyolina okutunulira ku bintu ebyo by'olina mu dduuka ekisooka biriko amagoba matono sukaali omutuusa mu dduuka omwo ewaka tojja kukwata ssente nti weesasula ogule sukaali ogenda kusenako busenyi batwale ewaka abaana banywe ekitegeeza amagoba ga sukaali mwe bennyini ewaka mwe mugenda okuganywa mwe mugenda okugalya bw'otyo ne ku muceere ewaka baagala omuceere bajja kusena mu dduuka ewaka baagala sabbuuni baagala kologeeti bajja kujja mu wadduuka kwegamba buli kye baagala ewaka lweyiko biki byonna tosobola kubisasulira era ojja kugamba omwana genda ku dduuka oggyeyo sabbuuni genda ku dduuka oggyeyo lweyiko genda ku dduuka oggyeyo butto ekitegeeza amagoba ge wandifunyeko gonna ogenda gatwala ewaka mubeere nga mugaliira ewaka oyingire ne mu kapito wo obeere nga gwe muli mu kulya ewaka edduuka ekyamazima zibu nnyo
edduuka zibu. Kansubire otegedde ebisobola okuleetera edduuka lyo okugwa. Bizinesi ziri bbiri zenkakase zitali nnyangu, edduuka wamu ne botiiki. Ne tutunuulidde edduuka. Edduuka likwata kisooka mu bizinesi ekyasinze okugwa wano mu Uganda. Mulimu amaduuka agasuubuza ago ganjawulomukko n'enkola yaago. Okusinga abantu bakola nnyo buno obuduuka ge tuyita amaduuka agacakalacakala ge basinga okukola. Ge njogera kati abasingira bakola amaduuka ga ssente ntono, miliyoni 3, miliyoni 5. Akoze nnyo edduuka akola lya miliyoni 10. Aga amaduuka ge njogerako mazibu nnyo. Ova n'obusente bwe olina okola edduuka lya miliyoni zo 3, 4 liba ligenda kugwa mu bwangu. Tujja kwongereza okwo vidiyo enaddako, paati enaddako. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.